Enka. Cat. Enka. Enda. Chencho. Change shot. Chencho. Abategeza ki? Change shot. Change shot. But you say bakube shot endala. Enka. And cat. Enda. And done. Interviewer mama. Ibubuza ekirala. Size ekirala. Interviewer. Akati. Ekyatindaga okubuuza. Bulijjo kye namba n'omwana akikola. Kuki? Ali naye wakimbuuzizza. Kuki? Buli ssaawa mpulira oli busy. Okola delivery zangatto. Okikola ota? No. Luxury n'ogiwa time? Yeah. Aromatic n'ogiwa time? Shoes? Kale kwegamba oli awo. Leka nkubuuza. Naye soko lindeko. Tuba kukibuuza olindako. Ekibuuzo kyange kiri nti okyalina emikwano. Lwaki? Nga leave alone us. Yeah. Ngamba emikwano egy'ebweru. Abalala like abatali mu kibiina. Outside movies, Yeah. Ekyamazima mikwano gyange egimu gyakendeera. Egimu gyakendeera. Welaga toyina buzi. No, si kweraga. And by the way, bane kino ekintu by the way mulite mukirekeraawo kyogera. Agi weraga. Olina baga nti weraga. Gwe. Nikubuuziza tulwaki obuuza? Nze mbuuziza. Guys, seeraga. By the way, these people can witness. Because they find me in town. Sikubuuziza mikwano gya media. Because tulina mikwano mingi ku media. Like emikwano gye wasoma najo mubadde ku kyalo kyekimu. Okay, nga mwema kati abana ba media bye tubawa bye batumanyiiko. Tugamba bano abatumanyi. Mama tata wali oli ettaka. Mbalina mikwano gya wama Sentonge Dubai toliyo. Tolikyali wange. Tolikyali wange wama. Ababayinza okujja mu inbox weraga wankyawa mwana gwokyawa bannanga I hate that question. Mwana gwokyawa naye nga tuba tetukyaye bange. It's just omanyi obuvunaanyizibwa bweyongera buli lwokula. Buli lwokula obuvunaanyizibwa bweyongera. Omuntu w'ofunye chance omulaba gikozese tutandika temubuuza binamujjako. Binamujjako. Mutandike butandikisa. Oli kuki? Kati oli kuki? Bigenda bita. Wankyawa. Oba oliwa? Kati kyobula nkubuuzizza. Ngako question yako kangi. Ako answer. Wamma bantu mmwe. By the way, ono ngovuddeko okuba nti no ye CEO wa Mama Interior. Ye CEO. Ane Mama Interior twalira mu byonna ne curtain rods and tea and what and everything. Mama Interior. Ngojekera okuba nti no member wa Aromatic Entertainment. One of the pillars of Aromatic Entertainment. Ate era CEO wa team Lucky Zare. Kakati. Wallahi sinze. Ama oli CEO wa team Lucky Zare. Wamma aba team Lucky Zare. Oli CEO wa team Lucky Zare. Nedda. Bachompa ebitiibwa bye batannaba. Ama kankuba CEO wa team Lucky Zare. Mama tetunalonda. Nenga wamma ali in position okuddamu ebibuuzo bya team Lucky Zare ebimu. That's why ngamba CEO. Kati abantu abagala kuingira team Lucky Zare. Wamanzi nze sinze sigondi. Gondi ye CEO. Pati ya lujja. Towahiriza. Okay, she's one of the CEOs. Nze manyi kyenkola. By the section yange mugitegeere bulungi. Mu team Lucky Zare. Nze biseera bisinga ndi ku section ya kirabo. Omugole tugenda muwaki bla 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 tulete ideas nze byankola. Yega aganya okuddamu. Okay, tuba de tukyabalagako ku bintu ebyenjawulo nenga tetunagenda mu maaso. Njagala abantu bamutongera bagamba nti mu shows zaffe za Aromatic zigenda otambula. Tuyimamu abayimba obayimbinga tetugenda kwogera mannya. Tuyimbe buyimba bwabwe. Mukayembe kali mazima mukwano nga gwava wala. Mukayembe mama mukwano guvaliwo oyani omuwala muwanvu mulungi wa katake anyirira akira abala ololwani oyo Eddie yawe Chosen back tuyimba kayimba ki
Tebankuza Nze mama yange teyakulakuza tula kalira kakana kuwe kubintegese tula gulawo buli lugi bako mulyango empewo eyitiridde Chosen Becky mwenda muve ku mulyango empewo eyitiridde aka Chosen waliwo akalala eno kapyata gwe tulonywere eno customer ke yagwe tulonywere ayina akalala ke baga byabangi nisenge balodi manyisa kuyimba kwagana byabangi then omuyimbi omulala bamwita Taisha Mayanja nedda yali ekisaaki anyway nenga ekiro kakati atubadde obadde okyalaga gundi eno eya nga tetutaddeeko waterproof kati kino bino byebatera otteeka mu maloogi nga bwe nagambye byetusanga mu maloogi tubisangayo kubanga nze mbiteekayo tubadde ngaaluma sometimes nzibeera nnyo kati n'aba apartments babinsaba bakola fully furnished apartments malwaliro mu masomero bino bye bakozesa bino so abamalwaliro masomero naddala kyamu kyakulongoosa kyakusimuula naddala balina ab'obwana obuto bagita home cares bazita home cares daycares mubeera abaana bazita homages balina linnya lye baziyita eribagatta homages something like that kale tubireke ne mukitegere kyentegeeza like wakuŋŋaanira abaana zino homes eziyamba abaana abataliko mugasinzi orphanages naye ate era si orphanages kuba kameramani gati akisamutokuba omupiira anyway yes kati so orphanages mujje mugule obuntu buno ndozo tunondya mu mita oba kati olaba kino era nakiwandiikako kiri 4x6 nakiwandiikako samoya nakimaaki nti bya mifaliso nti ogamba 4x6 oyambaza mbwambaza 4x6 waliyo nejja 5x6 waliyo nejja 6x6 tolo musanvu kitundu oba otwala bingi era okakkano ozeka sente akawansi abakola order nga ya malwaliro nga ya apartment nga yaki so we mba mujje mukola order okolera ddala nkwera ddala ku sente za wansi otwala bingi enamba tewali ndala okujjako eyo nyini eri ku screen eyo enamba gye tugenda okubeera nga tukozesa kukuba okulanga each and everything mama interior nga bwe twabagambye mabega wali nti nno tali wano wokka nga bino bimulaba wokka mu dduuka twagala tubalage ne curtains ezimu ku ezo zakozesa zino zina gye ziraga twamaze ozitunga eno order yawedde order yawedde era package yozo giraba order eno yawedde zigenda customer tuyanza tubagirako kati wano eba ewedde wano eba ewedde okay awo eba ewedde okay zino ze tuteekamu rings ne tuteekamu this tape ne tukutungira kyobola tukubuuza era customer ajja mu inbox ne mugamba material wa sente bwezi wetukonfaminga omulimu n'ogumpa ate era nkubalira ddala finishing kubanga ogula material this material kintunge terina kyeyina lulinga lugoye luli awo osaanoddwa ebikka kati ebeera mu material yekka kati ate nina okwongerako ka price kano ka price ka bino nekino nina okwongerako ka price bino bigundi bino ebiyingira mu
Yes. Mu Paul. Biring. Yeah, bino bibingira mu Paul. Tuweleze ko ku Paul. Okay. Paul. Ate oba ogenda okukooza okijjako. Obijjako bino? Kitobeera okijjako n'okiteeka wali ebbali. N'ojooza ate n'obizzaako. Okay. Ati biyingiramu bwe bati. Eno gye tuyita Curtain Road. Ene Curtain Road? Yes. Tuwedda noonya Curtain Road kiki? Kati Curtain Road eno ennamba ejja n'ebintu byako ebigenda mu kisenge. Olwali twandiyise Curtain Road handle ne end caps. Yeah. Kati n'oteekayo curtain yo. Curtain enyuma vuunya. Buli wogula material omutini kigenda kuba weekiti. Buli wogula material omungiko okola evvuunya lyo mu ddirisa bulungi. Yeah. Okay. So kati ebeera wet. Curtain ebeera wet. Kati curtain ennungi at least erina bbanga eri bweti. Ng'evvuunya liri bweti. Ne kati wogula material omutini curtain egenda beera bweti. Eba tenyuma. Eba tenyuma kiri awo. Okay. Eba ennyuma erimuko ku kuvuunya. Ennyuma erimuko kuvuunya saamusaamu. Kati nze kibula nkola site measurement ne kugamba mita ze wetaaga entuufu mu luggi oba mu ddirisa. Okay. Yeah. Kati onna kyogeddeko wali mabega n'ogamba nti nno omuntu kati nene bw'aba yagadde okugyoza ajjamu zino n'ayoza n'azizzaamu. Abamu tetumanyi bwe bazijjamu. Agijjamu atya? Ajjamu eyelets zino. Naye enjala zange tozisaasidde anko. Anko olina okukolera abantu. Ffe tutukolera abantu. Ajjamu bwoti. N'osigaza ekituli then n'oyoza n'omala n'okizzaamu. Okay. Kyangu nnyo. Nnyo. Aweebezzeemu. Ogizzaamu. Wow. Thanks for that so much illustration. So order with okay. Order wedde ndowooza oziraba abuzinze bulungi. So kati muno mulimu ez'omulyango. Mulimu ez'omulyango. Dirisa n'amadirisa gonna. Yes. Mulimu emiryango eminene ebiri n'amadirisa 3. Customer toyanza nnyo tuyanzege. Wale kutuwagira. Anyway, thank you so much. Bamta Morris Gerance Kawesa olunaku olwaleero ntambudde ne Nakaoya Agi. Muyite Promise. Muyite Britain. Erinnya eryo kozi naliyitanga ntya? Britain. Ne mwana gwe. Kebisebuka. Brittany. Ndizi Brittany. Wanji. Carlton. Nene Carlton olina bwe wayitanga? Carlton. Witani? Carlton. Nga sigamba Carlton. Carlton. Nga wompita Carlton. Wanji Brittany. Ne Brittany. Bitangota. Nzogera nkugamba nti nkwagala emirundi emeka. Oli simwagala nesibako. Simwagala. Nekakasoka nkubuuza. Lwaki omusajja bw'aba akwagala? Lwaki oyagala nnyo okumulaga nti nate akola bingi ebikakasa nti oba akwagala? Anti nange awo nkakasiza nti onjagala. Anti olwedde nkunnyonnyodde ne byenkola oluusi. Olowooza ayogera yakola? Olowooza byemwogera byemukola? Action speaks louder. Yeah. Action speaks louder. Action ebigambo tebikola. Do action. Nange mulinzi jenga ngonda ndabe nti naye munaye gongo oyogera n'ebigambo ate ne nkulaba n'oli. Oyogera mbusya mwagala ati ne nkusangayo. Ndaga nti tokyagenderayo ddala. Nga toyogedde bwogezi. Brittany. Filimu ki gye wakazanya mu filimu zo zonna n'olya nti ino boy njikubye. Filimu ki kubanga zonna ndaba. N'olya nti eno waliwo hit movies. Nayo hit yali hit. Ne gy'owulira n'ogaa nti boy eno ye njikubye. Naye nange njeewulira njikubye. Olaba gundi ki? Kale wawe nasinga okuzanyira. Wasinga okunzanyira. Filimu ziringa 3. Mpemu njagala emu gye nasinga okuzanyira. Anti buli emu erina kyesi emu tesoboka. Kale mpa 2.
kale kankwebiri esooka neddirira esooka kebisebuka Britney yakikuba boyi yabotola eyokubiri obala kuba mu neighbor nkulabyeko mu character endala nkulabyeko mu character endala etali eri ya laavu ngene erimu olulaavu lutono nnyo naye ng'ate erimu embiye nina ne wenakulanga okuba ekibaba odange tulaba nti customer care naye Mutesi awo mu section y'ekibaba yali section ntinimu naye ekyaddala nalabya ddala nga kisobola kuba muntu oyo okitegeera kati Mutesi ayawuka atya ne Nakawooya Agnes sinywa njaga kati Mutesi oli wa season 1 yali anywa enjaga nga kale mubi byaye mubanda ng'aluma abantu bamukolera n'atabasasula sebo waluma ntege wakola ddiru ntege n'omuluma anti ng'akola bye sitamugambye ntege wamuluma naye nga oli aba mulala like movie life kati tujjeko biri ebyo ekibaba tuddeko eno Promise ne Nakawooya bawukana batya kuba love section yemu zonna love kale Promise ne Nakawooya bayinza okugattamuko somehow kubanga Nakawooya ayagala omusajja omu abeera alina okwagala omusajja omu ate nga naye abeera ayagala amwagale kati ne Promise ate we yali ng'ayagala omuwa mpozi ng'osoose mu kyankalanya naye ebirala banjawulo Nakawooya ebirala Nakawooya biki ebisinga omujjako waya agala abantu bantya tewali naye ate nga zivaako ate okuddaraya oba tuviireko Nakirijja Nakirijja muleke Nakirijja mwana wa maama Nakawooya asinga kuwoomerwa mmere ki talina mmere gy'asinga kuwoomerwa talina favorite food kyayoya kyalya eba season ekimusaza okumpi kyalya eba season drink kijjasinga okwagala njagala fresh juice passion mango njagala watermelon naawe njagala watermelon ogenda kungira watermelon leero ngenda kugulira baleete watermelon ate nno birthday yange etuuse njagala keke ya watermelon birthday yange yatuuse nekugambye yange ya January n'ongamba yaggwa neyo yaggwa twagikola eyange yali twagikolera ku omono last year ekumala kale temunkolera birthday sibyagala nenga mbwani abadde agenda okukola nze nkimanyi kati yebugamba kati Nakawooya kati mbuga tugenda tewali nabirowoozaako buli omu ali ku bibye kale mubireke tewali nabirowoozaako buli omu ali tiimu lakkiriza lwe tugenda kukola ekyafaayo Nakawooya tetugenda mukolera birthday party ate nno nalaba comments nga bagyesunze yange nga besunze birthday wano ku media eno ku Morris Media yes nga besunze birthday ya Nakawooya baswadde tetegenda kubaayo muswadde tegenda kubaayo tetugenda gikola tulabe kale bwe munagamba muno ki bambi temunkolera munyambe tujja kulowoozaako naawe era n'abakuyitiramu bagambe mumuleke tuli mu festive season tulowooza baana twagala kukola kateni kutunda bedding twagala kuwalampa nyumba kuteekayo kateni roads otugamba birthday ya Nakawooya okitegeera terina mulamwa terina kyeyongerako naye mpozi wemba mugikoze mungulire akamotoka ulira akamotoka n'akamotoka olwedde okayina kalina kenina ka neighbor banjazikamu njagala kange
Oyo ye Nakawoya. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Skawesa. Aromatic Entertainment. No ya baby. By the way tubate tubalaze ku kagundi za. Atenga akagulira Satrina. Atenga nakagulira Satrina nante. Zali muri ye yagala. Aida. Mama buno bwa baby bubu no bubera webuti. Abalenzi abawala. Kateno balenzi. Tuweko kabawala. Akabawala. Waliwo akandi emabega wano. Kano kabachi. Kasine kano. Abo balenzi. Kano ke kabawala. Ne akawanzi kano tu. Soke tukanjulize tukabalage. Mulimu na mwesuka. Oba emama sukemu. Atengeri je bali abana ntibalina kwezizika nnyo. Tubatera mpiro kese. Ozola Spider-Man. Ono Batman. Ono Superman. Kati ule mukaka. Bali bameka. Batman, Superman ne Spider-Man. Siraba nnyo katuni. Namba mwaka suka kano kamu. Kati ne kaduvet. Kabaka 4x6. Kaba buli kati. Kaba we kati. We kati noteka ku buliri bw'omwana ne yeeyagala. Ate ne kateni zaabo tuba nazo. Ne kateni zaabo no Batman. Okay. Spider-Man, wabelayo kateni z'abaana. Mulimu Spider-Man. Ben 10, Princess Sophia. Ne kateni nazo omwana omugu ya kaduvet n'ogamba ati tumukolere ne kateni. Satrina na mwazi Princess Sophia. Nali Princess Sophia oba gundi. Naye ndozera wamuwa Sophia da. Wamuwa Sophia. Kati oyo muwala. Akomwana omuwala. Muba mwesuuka emwera still. Nemba mune pillowcase. Era kuliko Sophia the First. Omwana tomukaka nakwebaka yetwala yeka. Okimanyi bwe bakambulira abangala bahaginze kali kaka. Kabanga Sophia the First. Nenda ne kaduvet cafe. Abawala ne kala ya pink. Wow. Kabaka 4x6. Kabaka 4x6. Nice. 4x6. Atwala ekimu, atwala 8 kitundu. Otwala kamu. Atwala obuwerako. Tomanya sente zikamu wansi. Nanga. Nenga kamu 8 kitundu. 8 kitundu. Nabusaze bbeeyi. Nabusaze bbeeyi kati 8 kitundu. Era Satrina ddamu omugulira akalala. Akawo ibintu ngo bitunda layisi. Festive season. Black November. Ibintu binunga go bitunda layisi. Sagala kusera nnyo bantu. Kubanga fena tunoonya ssente. Nanguzeeko naye alina gy'azinoonya. Atagala kusera nnyo bantu. Njagala otwala ekintu ye yagala ate afune agule olulala ekirala. Ate nange ndeeta ekirala. Oli wa mutawaana nnyo Nakawoya. Anyway, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Skawesa. Onakolwaliro bwato Nakawoya Agnes. Ate tugenda kudda kuba bwe twogedde nti nno alinnya n'awanikayo tetubibalaze nzoloza nti byakusaala. Tujja mugera nga alina site tugende ddala ku site tubalage kiki kitegeeza. Tubalage before ng'ennyumba tetunnagikolako kintu kyonna. Tubalage ne process ng'alinnya ng'ateekayo curtain rods akubayo buli kimu, then tubalage after. Naye kimanyi oluusi neerabira n'opostinga waaka nange abantu balowooza basibikola. Nemba ne vidiyo mu ntegete nga business nemu postinga naye nga tubikola. Maurice media weeriyo ebinnemerera. Nze njaziteekanga. Naye nga sikusasula. Mukama wange kati omuntu nakuwa omulimu ate nagamba sijja kusasula. Bukapeti obwa flappy tubana bali tulina ebintu bingi tulina ebintu bingi byonna bingi buli kimu gwe ky'obumanya weekiri. So nekye tutakulaze wano bwe sooka okuba essimu
oba whatsappinge obuuze esimu eyo yennyini eri ku screen gwe gikube oba obuuze nti Nakawoya kino kyagala mukirina bwe mbasi bwata kirina era ajja kubaasa kirina naye ng'ebisinga kyobamanya tukirina. Nakawoya obugambo obutalekeka eri bafanizi ba Morris Jordan's K Media bafanizi ba Aromatic Entertainment ne bakasitoma ba Mama Interior. It's okay ddala. Thank you so much for loving Morris Jordan K Media. Yeah. Mwebale kugizaamu maanyi. Yeah. Senga simwe senga teyina maanyi. True. Yeah. Mwebale kwagala Aromatic Entertainment fenna. Yeah. Mwebale kulaba mizannyo gyaffe. Mwebale kunjagala nze ng'omuntu Nakawoya Agnes. Kakuba ntirosalako Nakawoya Agi. Yes, kakati mwebale nnyo Mukama abawo omukisa naye temujjangu okukumpagira. Mama Interiors nsangibwa wano kwa Arua Park Plaza, shop number 408 level 2. Yeah. Enamba y'essimu ndowooza ngiddemu mu bigambo 075 21 75 166. MTN 0780 66 75 07. MTN. Tukola deliveries mu Uganda yonna. Tutekayo curtains ne curtain rods. Tukola ne site measurements. Yeah. Kale, but today onako olwaleero bamita Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Temwerabira akatalekeka. No. Akatalekeka akayina. Akatalekeka. Bakubidde amapiano. Akatalekeka. Omwana oyo mwagala nnyo. Kati alujja. Oh. Ewa nange. Kotanze tumira baana bo. Ne Nakirija Zahara. Omwana nga yali Fati alujja yekka. Nakirija Zahara si mwanange. Just yantegeera. Yeah. Kale n'Aromatic Entertainment bonna baagala nnyo. Boka bwe bakyali Nakirija ne Fati. Baana bo bokka. Si baana bange. Just Fati alujja mwanange. Oli kyali wange. Ntubirako ne Morris Jordan Kawesa. Ntubirako ya Najali, message emutuukeko. Ntubirako kwa Invisible Rogers. Yeah. Message emutuukeko. Ne Bulondo Abe. Message emutuukeko. Ne Director Farouk Mutebi. Enka enda Chensho abategeza Chensho abategeza ki change shot bakube shot endala enka and cut enda and done. Yana Director Farouk Olivier. Alright, nyongera kubajukiza temwerabira bane customer care Masaka tuli ku Maria Flow Christmas kwennyini 26 tuli wano ku New Obligato wano wennyini show ezisigadde ebiri Nakawoya kazogere show eyasatu mwolumu tudda ku Masaka Road Nana Hotel Elukaya. Yes. Era emitwalo ebiri omutwalo gumu ate nga lumu 2025 bane tukube fireworks tuyingira omwaka. Eden City Mitiyana. Fenna aba ni mu customer care gyetuli. N'abataliimu ffe tubaayo ku kiro. Aromatic Entertainment kati manyogenda laba bonna Kimera, Angela, Ndagire. Bane abazanyi bo bonna. Bambi mujje ku mitwalo ebiri n'omutwalo. Wonna. Yeah. Sente tandiko sonda kati. Alright, thank you so much. Have a great night from Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. I love you if you love me, I hate you if you do. Yes, that's my slogan. I love you if you love me, I hate you if you do. Thank you so much. Have a blessed night, guys. I love you. Akataleke. Yes. Bye.